Chris Evans twagala kumanya owasaddi kyekibuzo tutandikiddeko olunaku olwaleero owasaddi twagala kubenga otubuulira nti nafunye omukazi ngenda kuwasa. Anyway, alright, program kira kya weekend tetusimbudde tugenda kubanga tutandika ndi n'abakulu wano wammanga ababiri nga bwe nabagambyeko wali eri mutegeddewo omukulu Ronnie Mark Kingi awamu ne Dayasi Walugembe noza mubalaba abaami babaita bata abaami envuumuulo babaita bata abaami tebaba nvuumuulo abavubuka baba envuumuulo ate abaami babeera baami nemwe mugwa mubavubuka mu baami kiwasoose okwogera abaami naye nga kikyaga nti muli baami ate gwayogedde kyaki mujja lowooza nti wano muli wammwe ndyokembaafu butule nti naye nga bamikwano kano njagala Josephine bakawulire kino kibuuzo kinene si bamikwano muzaala ddi kabuuzo ndowooza yakabuuza mwamutegedde mukola mutya nga kali ke babuuza olokoka ddi nga bwe baatubuuza mulokoka ddi baatubuuzizza muzaala ne base ku Chris Evans nga tetunagendawa ekimanyi kino lumba lwesoose okuwulira nga ali speed emukko azirina ezisinga zonna ezakola nnyo ezisinga okukola ennyo abeera akerebera naye luno nduwulidde ka vibe kali ndowooza kiva ne Kugwa yakozesezza yukira yakozesezza jjajja boolo n'akozesa n'ekirabo wenna nekyana ekyo ekisebo kyamaanyi wenna ayogera ku byemwogeddeko eyo vidiyo tunajja kumpewo tekijja kusanyusa balabe kibadde bwe kiti ekyo ekyana kyeyakozesa mu vidiyo kyamaanyi kirabo wamaanyi mukazi wani okusanga omuwala nga Black Beauty ssebo ng'ayimiridde si kyangu mugambe ekirabo mukazi wani kirabo abeera azannya mizannyo nemugamba nti azakoleke Dayasi nobanga mukazi wani Ronnie nga bwe baatugamba buli abazanyirayo alya ku nswazi ekisooka kiraba alina screen saver kweri ogirabe kyana nno alina screen saver ate Chris Evans tumwesiga nnyo muwe tulina okwesiga laba jjajja boolo oba yajja n'akaweke erinnya liri mu puluulo ligwayita mu puluulo jjajja boolo ligwayita mu puluulo gwamanyi bannange naye nga tugenda katutandikeza programu we babeera babiri babeera baani ababoys katugende tutandikire nga wali ozaala ddi ani ozaala ddi naye nga twogera bakusempulikeyo kuva ku baby shower ya mwana muwala Sheebah eno yali yakubiri kati ye baby shower entuufu yadde surprise baby shower no neri yali surprise but very private yali surprise va ku ngamba sigaba byerugogo ngamba the real baby shower yabadde yakubiri basiko ne bamukolera yali so private n'ebifaananyi okufuluma lwali buzibu then kuddako eno kwabadde Amelia Nambala gye beegasse akakota Rita Dansolo yazze nga service provider anti yoli mukozi wa Sheebah naye kwabaddeko Amelia Nambala kwabaddeko Lydia Jasmine kwabaddeko Shina Wanatina Hair kwabaddeko Lilian Mbabazi abona they did a joint one okulaba nti nnoki ne speech ezaweereddwawo yagambye guno tafunangako mwaka mulungi nga bwaka guno nagamba yes to come ajja kuzaala abaana naye guno omwaka Katonda kyamukoledde ate kyanjawulo oli wagamba yes to come yes nsobola ozaala abaana bala ne guno omwaka gwo mulala nagamba abatannazaala mwekwase Mukama nammwe mujja kukola ki nagamba nammwe abatagenda kuzaala si kibi kati awo Rita Dansolo najja ng'afukamidde yeebaza Sheebah okukuba lugogo namugamba nammwe mufune embuto mukube lugogo bweba yagala mugyesonyiwe yabadde akasikiraani awo nze simanyi owokuli oluguudo abayimbi babadde awo bangi abatanabafuna abaana okuba lugogo n'okuba lugogo ng'oli lubuto n'okugikuba kirala okuteeka lugogo n'ogikuba byanjawulo okitegeera okutegeka lugogo n'ogikuba ki ate ng'ogikubidde mu mbeera ki yagikubisa stage yagikuba yagikubisa stage mataka tugambeko ku muntu woyo olwo oluguudo amazima gali nti teri yategese stage nnene ku cricket oval Yes. erabika bulungi nsinga ya Spice Diana Then the delivery. kitegeeza nti Spice
yagikubana yakwata stage n'akubya lugogo yakubija yagikubisa mutegedde yagikubisa abantu abantu nabo era yafuna naye Justin kati teyatuuka level ya Sheebah teyatuuka level ya bawininwaji naye nga yafuna okitegedde ndi kati tusawe netwogera ku Spice ku Sheebah na wininwaji bokka kati abalala bonna tubagambulindeeko tujja baddira nga tubeetaza awo nga gundi nambala amuleeta ndowooza yiyo ogiraba naye nga ne stage ya Sheebah yekikuba but with that stage Spice was a little bit kibayita oba okuba extravagant tulina ebintu bitasobola kwogera wano ku mpewo kubanga oluusi we tubyogera ba Josephine abo batandika ate yandiyogedde ki ate yayogera ku Sheebah era yandiyogedde ki naye nga tugenda tutwalira ebbanga okuddamu okubeera ne concert ng'eya Sheebah ng'erimu abantu nga buli kimu kiri on point ng'ate abantu bali mu kunyumirwa waliwo ebivulu bye tugendamu ng'abantu bazze bangi naye nga tebali mu kunyumirwa ebivulu bya Sheebah making sure abantu baba having a fun ate n'omuyimbi n'adelivaringa ng'omanyi abakazi b'embuto tebeekweka paka omwana nga wezezza emyaka 2 katono ye n'abalaga ngenda babeeramu bakube n'omuziki ng'olubuto olukulu bwe ogenda kusangawo ekivulu era ng'ayogedde beekweka ne bwe babazaala batusindikirako bugalo nedda ekibeekwesa waba ensonga nyingi nedda nati kyeŋŋamba we babeera olubuto beekweka ne bwe babazaala baba tutiisa omwana abamu bakweka bakwaka abaana baabwe kubanga abaana bafaanana bataata baabwe bwe tulaba ebifaananyi tujja tutegeera bataata Sheebah saagala munenya ate saagala gamba nti yakoze bubi but the way they talked ne Rita Dancehall I didn't like it nze nga nze omuntu kulw'ensonga kitaakinga ku bakazi abali eyo waliyo omukyala nga anoonya oluzaalo tannafuna mwana no happiness has no direction by the way no listen to this saagala ogambe happiness has no direction but sometimes lwati ogenda okwogera you have to first think about what you're going to say okiteeka toyina kuduula kubanga omukazi ali eyo alaba tazaalangako oba tannazaala yabakwasizza mukama naye abadde mu mukama ng'asaba akifune yabakwasizza mukama yagambye mulamwe mwekwase mukama jujja kukola ki ate asobole kuzaala era nakyo mukama ali fine teyadudde teyasaze musango ekintu ky'okuzaala si kirungi kukiduuliramu oba kukisaagiramu naye kyenyinza okugamba nti message nze ndowooza waba yadde agiweereza bayimbi banne kiri understandable nga tagasseemu bakazi bonna nga agamba banne bano badiiringa nabo kuba waki Sheebah oluusi omuleka n'ayogera byabadde alina okwogera kubanga y'omu ku bantu be basinze okusojja ennyo ku nsonga y'obufumbo n'okuzaala bw'onoonya abayimbi babadde basojja ennyo bamuyisa ebintu bingi oyo muli wa bisiike oyo biki kati bwe baba bamaze okwogera ebigambo ebyo byonna I once did an interview a fellow artist n'akitwala in that direction ngamukyala yes and era twajogerako twali naawe wano wennyini ne tugamba was this necessary omuntu okuvayo n'ogamba ku munno bw'otyo gwe kennyini n'okivulumirya kati right now walaga happiness ye ku ki kyatuse kunagaa guno omwaka gwe ate ye lwaki mumugaana okusanyuka nga someone yakozesa an inappropriate statement omuntu yakozesa that statement yeera n'akuzaala babikolanga oba azadde oba tannazaala akuleetera n'akuyiirawo n'akuwa kati Sheebah badde bamuwa buli day in day out bamuwa anga sano mugenda teeka abayimbi abamu ku pressure sano pressure kati yeri waggulu nnyo tesifa abagibateekako olubuto lwagibataddeko dda Sheebah lwagibataddeko dda nti buli ebina abadde ayogerera Sheebah oli ebisiike tolyawo simanya waliwo edda bamufulumizaako ebifaananyi nga bataddeko buddiudo buno buddiudo obw'amasanyalaze anti njageza okujjukiza abantu abadde bagoberera stories zino waliwo amasanyalaze we gagenda emunyonyo Sheebah n'atweetinga ng'akomplaininga kati comments ezimu kuzajja n'abantu bye bamukolamu fan nti bane talina wakyajinga dildos ze simanya biki amasanyalaze gagenza ate badde n'akyajinga budildo obwo aneekozesa atya munnange ne bayogerera Sheebah nga batalina musajja bwakozesa obuuma nga bamwogedde buli kigambo kati wakera kumakya nakugamba akuuma ke kanfunisizza olubuto kati yabusudde anti ngeza okukulaga kuba yayita tabalaga musajja kati ne bamuteekera basibakera namutulaga naye Uganda ozafaanaga ntuwummula anti mujja kubeera awo nga bagamba le kati Solgate Mother nedda omanyi wakisigala kikola bwe ntyo 2 days back internet erinawe yabadde yagala okukwatira akaliro nga baleese ebifaananyi bya gwe basuubira nti ye taata n'ebifo ng'ali n'abaana be ne mukyala we byakiseeko ku internet awo okumalira kika nga 3-4 so kitegeeza already like
the public knows nti already ayina yakoze eki. And these people betukolera by the way ekintu kimu kye tulina okumanya nti abamu ebintu ebimu baba babitegedde n'okutusooka obaolumu abamu babeera close kwaba abantu kati nga gwe ekintu ogenda okyogera n'oyogera ekitali kyekyo ng'agamba naye ono animbye. So twagezaako describing the man naye twageza okulaba ebifaananyi bye bafulumya era twali wano tugeza ku describing the man tugamba ntumutumira nako ndowooza ngenda okulaba ebifaananyi bye balese nga bye omuntu ki bye bagiddeyo ddala nga bitandisa okuyita ku internet. I don't know how kyazikidde kitya baali batandise. Nze ku lwange nze ndowooza Sheebah agenda kulaga taata w'omwana. Nze ekyo nkisuubira era mbagamba basebo ne banyaba batulaba mukisuubire Sheebah agenda kulaga taata w'omwana. Bw'oba weegendereza Sheebah ebigambo bye kimu ku kimu byazzaayogera ku mwana oyo ku lubuto lwe. Ekisooka yagamba tasobola kubeera selfish kukwata mwana n'amudinayinga father. Agenda muwa taata era ayagala omwana afune moment ne taata we ayagala omwana abeere ng'asobola okubwanya nti nange I have a father ng'asobola no posting ebifaananyi nga ne taata we like any other child. Ekyo oba onaakyakiivinga oba olina okuliviringa taata w'omwana ate nga nze ndaba Sheebah talina kyafiirwa okuliviringa taata w'omwana era nkisuubira. I think atukubayo concert nga yakulaga taata wa mwana. No, get real. Era abantu tebeewuunya. This concert was on yali yabadde ku ssaawa entuufu nti yabadde alina okukola concert ng'omuntu yennyini after ntino yali avudde mu battle nga right now alina okukola one of concert ng'eyiye and two yada alina nekyalina okulaga abantu nti this kyemubadde munteekamu ogundi. So in always concert yabadde on point. Kate gwe eri gy'oyagala aleete simanyi. Concert yabadde nga ya kiro mmo. Akutusiibula agende awummulemuko agendedde maanyi. I'm grateful kubantu abaliranye Sheebah waba bali close naye nti abamu bamanyi taata w'omwana oyo oba mumanyi taata w'omwana oyo ne mukikipinze nga secret until Sheebah wanaatuuka n'agamba it's high time omusajja akankola ne bw'otakikipinga nga secret gwe ne bw'ovaayo n'oyogera kati ebifaananyi tebifuluma ddasa letagala tebifuluma naye ebyo tebikola makulu paka nga nannyini lubuto yayogedde. Batugambyeko nti ani ono we yayimba naye olwokuba nti bagenda abakusegi ne bakola otegedde otya nti gwe ngamba bangi bayimbye naye dayas otegedde otya tagaba agamba ono omwana omuto Aronex olwokuba egundi gye bakola ku gundi ono najja n'akamulize oluyimba kyalina mbeerera kati omanyi lwaki musajja we bamuyita producer ani ono akola ennyimba ze Jacob yaŋŋamba ekyana ekyo kyemuwaayiza kankubuuze Jacob omukazi musajja katonsiningako binnyo wuliriza kati byali mukwogera oli musajja singa mukazi yakimugamba naye gwe embeerera omupimira ku ki bakyalibe be basobola okukugamba n'ogamba nti mbeerera bo bamukebera batya bamutega omuwala currently mu Uganda right now gwe tulina ye Aronex nesenga bakwadde close up n'obyogera wekka musajja wange ennyimba ze ziri mu Lomakeera anti producer we yeyaŋŋambye nti bwe bamugezesa bamutega omuwala awo bagezeeko kulaba nti ekintu ekyo kivaawo kya Sheebah nali backstage nga buli muwimbi ajja aŋŋamba gwe linda kulaba ekyengenda okukola Aronex ogenda kulaba amaalo g'alina yena nakyamuga yakajja ani gw'omanyi ate alina maalo ng'ajja va ku baana abayimbi babafuna hiiti nga bakaddiye ngamba abaana abajja nga bato bayimbi bange saganago akyali muto tosobola gibala emotoka yagikubadde liri pazo ali myaka yimu nessuuna beni kati balina tambulira wamu gano si byange dayasa atugambye essuuna bbe n'atogambye liri pazo yekana nessuuna bbe nenkubuza liri pazo alina emyaka emeka mbw alina 5 mu emotoka yagikuba sinazaalibwa dayasi genda gule emotoka lwa 2017 yalina emyaka emeka nenda wuuyo naye Dennis
nga tukoze bubi nnyo. Lwakuba kala alina emyaka gye yayimbira mu kadongo kamu. Ate yeffe gye tutabala giri yayimbira nga tabeera na nviiri ku mutwe. Oba yayimba ali 14. Inayo emyaka gy'akadongo kamu ng'asala akawala. N'azannyako ne skits za comedy. N'avugako ne boda. Eyo n'emyaka temugibala. Nedda tatuuka 5 mu. Nedda tayinza okuba nga aweza myaka 5. Liri paza kyali muto jassa embeera yemukaddiyiza, embeera yemunyiza, ayise mu bintu bingi. Kati omulaba olaba nga musajja muto. Akakooti kasuna beni akamusalanko akabaddemu. Yakamuwa. Yakakolya mu video. Naye abamu ku basajja abatobye, oyo myaya atobye. Ate bamu ku bantu abayigidde ku nsobi zaabwe. Oyo ayigidde ku nsobi ze because basebo ne banyamula katemala bakuliri pazo ng'akubye gende ogule motoka. Muganda wange yayita soboka. Nga namwe bakyalibe temumusobola ng'ajja kuppa kalasyawo n'abeera mu motoka ye n'ayogera mwenna abali eyi ne muwulya n'avuma buli ekimwetoolodde emmere bagimusanza mu motoka n'avuma bapulizenta oyo yali tasoboka ng'akubye oluyimba naye kati essaawa eno bw'omulaba yakubye enkudi naye si y'oli kitegeeza yayiga yamanya nti wadde nkoze oluyimba olw'amaanyi sigalawo ng'oli n'abantu tolowooza nti abantu bona bafuuse biyenje olw'okuba okoze oluyimba olw'amaanyi kati yayiga naye ennaku zino olaba abayimbi n'akola ensobi n'agiddamu n'omwaka oguddako n'agiddamu nga muyimbi ki waliwo n'owaabano ow'emakinde gwe nalatandise okulaba nga atandise okubeera mu bintu by'obuvuyo by'okulwana mukyala mwami nalabye ali ene skinning naye atandise ebintu byabadde takola bulijjo byalwana ne King kuno yagenze mu vita ati kati nawulidde gundi King Fa agamba ali nambu Eardrum bajas katakyawulira nate ne King Fa omukazi n'avaayo n'agamba oyo ye yali mukaziwanya oyo yali mukazi we era oyo nindako katugende empola oyo omuwala gundi diva yasooka kuba mukyala wa Alien ngirabirako Fangoni era Alien yalwanako ewaali ona akuba banners yani wano ku kalenda ku kalenda eri Michael abukati enaku zino yakuba banners abeera mu kalenda erinya tulireke wabana oba ye Eva boss oyo muwala waliwo omuvubuka eyasooka okukwana kw'oyo omuwala ng'akyali wa Alien era Alien nagenda n'amulumba bubi nnyo kigeza Alien mulaavu atabuka okitegeera kati then Alien wano we yagenda ebweru Europe gye yagenda ku Europe tour gye bamutwalako Diva by then yali amazindooza ng'omwezi gumu ng'avuddeyo nga tandise okubeera naani ne King Fa era waliwo olutalo olungi olw'ebigambo ne screenshots zibazimpeerezaakokko nga omwana wa King Fa yes yamuzalamu omwana ono gwe bakubye Eardrum yakava ku accident yakatereera yuyo King Fa yakava ku accident oyo gwola asimu bubi kana kabuzo lyasikankayiseewo yagewa Alien agende wa King Fa kyama kye kiri mu King Fa kati olaba kati ono ye mukyala abuuza nva nti ewa Alien naye sebo omusiguze aba muzibu kati King Fa mu story eno ye musiguze naye omusiguze ajja n'ebisuubizo biyitirivu nyayinza okuba yamuganze nno gwolabako enkubye kana akayimba kyatuvirako balina n'omwana bamimona kyali omwana namulabyeko nga agamba ye yavaayo nange manyi yavaayo wa King Fa wa Alien yes yavaayo dda era nekivulu njali ono kyakubuuza sikyozzeemu akubuuziza akyafumba wa King Fa agamba wa King Fa gyali afumba era ne ku mulyango yali akunganya sente nga bakoze ekivulu ku gundi ku Power King jasa omwezi gumu emabega naye nze syenalabyemu byonna Alien talina mukyala right now ono yazadde n'okumwana kati lwaki alwanagana n'olinga lwaki aleka onagamba namisaamu eggaali buli wabayinza okuba bonna bakyala be ng'abadde akyabaagala aba Alien tavangayo n'akulaga Alien right now ali mu stable relationship eriwa gye yakulaga mukyala gwe yazaddemu omwana nkubuuzizza Alien yali avuddeyo n'akulaga omukazi we mu kamera nti ono ye mama abaana kakitegeeza tannakulaga mukyala bayinza okuba bonna bakyala baabagala Dayas listen Ronnie Maka tunagendako mu kuwumula Ronnie Maka diri wali ovudde kutulaga mukazi wo mu kamera mulaga sakola n'emikolo profile picture nakola n'emikolo kati ate buli nze nakola n'emikolo nendaga ki omukyala n'omufaanyi Dubai okyage ku bantu baffe
ebifaananyi ebya mukyala wange mbiteekayo mipostinga nakola emikolo bansereka abo nabayita tebalina sitiika bamu tebajja tosobola kutuuka n'okola na mikolo n'olaga mukyala wo mu lwatu n'opostinga n'ebifaananyi okuba omukambwe bayirawe Alien tanatulaga mukyala we tulina buyinza kudda wano mulumiriza ku lwa mukyala nti asobola kuba bonna nga bakyala babaagala okitegedde waliwo ne bazaddemu omwana nga tisiga nti mukyala we naye nga amuzaddemu omwana naye nga sigwe mukyala nti gwagenda owasa kisoboka kati owaffe wano ku vision tomanyi byakola abeera n'abaana naye nga ate sayimu taliwo yanimuwolereza nanyini kakooti kaliripa tukyagenda maso programu yaffe ekyenkya kya wikendi Ronnie Mark Kyenyi daswa lugembe nange Fina Saudi tugendeko mu kuwummula tukomewo ne Alien ono tukomewo ne Alien oyo omukozi wa bakukwatira mu lugambo naye nga kyo tuweereza ki tuweereza ggwanga naye omukozi wa vision oyo ayagalwa nnyo wano obadde ki lwaki tomuleka mukozi kyobola amadde nange nteesa tusigaze obukkakkamu kubanga kuva ku bakama baffe bamwagala nnyo ate kati munewe banalaba zoe fenna batwagala ate waliwo gwe baagala okusinga kasatikaline niko kalungi kalungi tutambulirawo naye kana yakendeze ku foomu nange mukwano gwaffe twakujja kubanga olikyali waffe ati munange nange makine nayo mukwano gwange naye yaŋŋamba tebamuyisa bulungi bannange akendeze ku foomu oyita mu mulyango ki oba ofulumiremu guli tayinza kunzigalirayo naye ndowooza abali bagabane bali ku kintu ntukitegedde kireke tukibanyonnyola ate mubadde ku Alien Skin nga mugamba gundi weekend mu week nabaddeko ne Devicom nangamba olutawo bwe lwava olwa Alien Skin makinge n'atuuka n'okugenda n'okumuyitako ku poliisi kamanda mudogo ne bamusiba nakengato ne bazijjamu yabeera ne gundi ati kati lwaki ndeese kamanda mudogo nti we bagenda ku live nga bavuddeyo kamanda mudogo yagamba poliisi yonna yali agenda gikuba bataase kituufu yatuukawo neyekalakasa n'agamba muze temulina kye muŋŋamba nyinza obbawa okitegeera kati ate ebintu bino ate nabyo babikoledde ku live abaana ne basalamu clips I think Alien kyali wange nze buli we musanga mu kkubo ne kamana mudogo bammanyi kuba ayimirira ne tunyumya almost for 2 minutes but sometimes omuntu aba akoze mu mistake gwendera okuzanga ayimirira wemba musanga naye nga alina ekirevu kingi wekiti naye nga nemuteo mulana Alien yani oyo oyo yavayo kati ate ali ku gundi atambula nga bawunamu nnyo bw'ati buli wasanga anyimiriza yes kati ate oyo yavayo aline yagenda ne champion gudo ali ku gundi gadi ya champion gudo naye kyenategedde babu omukulu w'ebikonde naye yazze ku board yes abaddewo naye ina silence naye kati yazze era ali n'abagamba backpack ezzeeko ku mugongo bweddako muba mukimanyi biba biralamu omuntu yenna abaana ba ghetto wakugamba nti backpack ezze ku mugongo tebaayo kuteesa tuba tukomyewo mu vita kwekuba kibayita okuteeka backpack ku mugongo omuntu yenna bw'osanganga eggaali nga kuliko abalina backpack bw'oba osinga okutya bo babeera kwala ati ebaki alega champion gudo ye backpack ku mugongo ngamba basoka ba story yabaddewo ati story nti yabadde bweti nti atuuka mu junction eno paka last no chikirya kalenda biki mbu wabeerawo omulenzi omu amugamba Alien jango tubuuzeeko tuli bafaani bo ebyo mbijja ku Devicom kati mbu Alien atindika abalenzi oyagala kumubuuzako mugere mubuuzeeko yasindise mu kugenda okumubuuzaako bano we bagenze ne babuuliza ddala omukulu wagamba oli ayagala mubuuzako mugere mubuuzeeko ekyokukola muba mukimanyi kati ababoda ne bagamba sha weeyita kiife twakwanika lwaki ogira mu magumba alumba we bali asooka bawaayo ziddabo basooka bafunamu akagundi agenda kukuki ku comrade ayagala oteekayo oluyimba lwe biki abakomrade basoose kumugaana kuyingira wadde comrade yeegamba mbuno bano bali ni baganye okukola ki okumukebera naye mbu basoose kumugaana kuyingira oluvannyuma bw'ayingira tebamufunidde ttebo comrade wabadde ekivulu kyayita ojjo
akatale yogere bya King Fat bya bilala kati ate waliwo abadde machindi olaba boda ngamba ku comrade ye machindi kakati bwayingira bagamba bano tebatuwadde tebo baagala byaffe tumunywere ku gundi ku pulu tebo naye nga already ababoda eweeru bagukumye mu kugukuma we bafuluma ki mubeeramu oli yeekalakasa oyo gwe bakubye waboda gwe bakubye bubi nnyo agamba biki yeekalakasa ono talina biki oyo ye n'afunirawo mu kufunirawo kwe kulambaala mukkawo naye baŋŋambye bambi teyafudde lwadde amulegadde gafuluma nga bagalagalaga nti no biki yafudde naye nga bokumukuba bamukubye bubi then ababoda ne beekulamu omulimu nga bagamba neddono omusajja tagenda tugira era we bagenda okumulumba ewuwe baŋŋambye gundi hotel ya Latitude ye yakubidde poliisi weeri naye ŋŋamba like real calling nti no badde ne kitabuse gundi badde ku hotel ya Latitude nti badde mujje mutaase ng'abaana bayasizza amaki amadinisa gewa alien bayasizze emmotoka bagamba vaayo otubuulire owaki otukuba owa boda era boda ezindoza nga 6-7 zasigadde waawo nga poliisi ezze kati kwe kukwata abantu bamu aba alien babatwalawa naye tebabatuterwa King Fa ngamba nti bya King Fat wabimaze kati luno olutalo ddo kwe kubatwala ne babatwala ku police supporting kurwana over violence against these people but the truth is alien yakoze bubi serebu yenna olaba abafaana sometimes bakikola kati kangaito bakamanyiro but whatever it is abatana kyakujjeko fani wakanagamba jangu otubuuzeko abayagala kuvimba abayagala kulya butaala so wakugamba das jangu ombuze ku kikujjako just 1 minute okujja n'omubuuzako n'okwo kyenyini kyoyogerako sisubya nti alien asobola okulwana olw'okumuntu okumuyita omubuuzaako kikisuubira kuba anti addaasa kwadde story gye bamuwadde naye nze ku lwange nze sisubya nti alien asobola okulwana olw'okuba omuntu amuyisa omubuuzaako ekyo tekirwanya muntu wabula mu kavidiyo bonna bye nalabye n'abyeko gaayi wa alien ng'atonnya omusaayi wano ku Julio kati nga bagamba kwaba abadde bamukyokoza okumubuuzaako kuliko eyakasusa eccupa yes ya true kuliko kitegeeza wadde ng'oyogedde nti no njagala kutubuuzaako ne bayinza okuba amukyokozezza kati nga byebyo kuba atoyinza kuŋŋa nti bakukyokozezza ng'ate omu kubakuuma atonnya musaayi otegeera kyeggamba ate nga nawuliddeko ku byeccupa gye baakasuse kati bayinza okuba bano abaana oba oyo ababoda nga kuliko eyakyokosezza ttiimu ya alien n'okukasuka eccupa gye nayawulidde sitore gye baŋŋambye naye ate era mu ngeri emu oba endala alien wadde musajja wa ghetto wadde wa kibuli okuva lwe yajja abadde nga tabeera nnyo mu bintu byakutulugunya bantu na buvuyo abadde abeera hambo ate ebya King Fa yatugambye tetunafuna nnyo story kuva wani wa alien naye ate nabyo byakajja bya wiiki eno okitegeera yabyanukudde naye nze nkugamba alien nange nawuliddeko nkugamba alien oli okuva we yajja 2023 abadde teyenyigira nnyo mu bivuyo ng'ehiti azikuba nga w'amaanyi naye ng'abeera hambo ng'abamukakkamu kati essaawa eno wendaba alien nga tansobola labikira mu stories bwe ziti kitegeeza abeerawo ekikyuse ayinza okuba either nga relevance ekendeddemu ng'oba ayagala esigalewo naye ng'atalaba ekendeera oba ayinza okuba bino bye yasinkanye pulezidenti nabyo nga biyinza okuba birina engeri gye byamuwaddemu ku maanyi oba wayinza okubeerawo ensonga endala because alien tabadde bw'ati ebbanga lyonna wandiba waliwo ekitandisa okuwaga alien ekitabaddeewo tabadde bw'ati abadde nga hambo wadde nga wakibuli naye kambuzeemu zino eggaali ezemuyita ezo eggaali kijjako ki eggaali eyo oba omuyimbi nnyini ggaali nga waliwo ekituusewo n'akubira poliisi lwaki baagala nnyo okubyemalirira oba obyekolerako lwaki anti kati eggaali zisiŋŋana buli woobiteekamu bo ebiseera ebisinga babayita bannyolya buli woobiteekamu nnyolya kitegeeza akavimba oba tolina eri mu balina oba okendedde kitegeeza awe tutalina kyasoberera buli wekigira nga bunyolya buyingirawo biki kati ate kitegeeza oba ofuuse nansolima nti gwe olonkoma banno okitegeera kati ebiseera ebisinga eggaali ebyemalira ebeerazeeko bali nti temutusobola kati osigala oli toopu mu ghetto yensonga lwaki gundi waliyo ng'entandaalo bayinza okumala eggaali akavimbo nekakkanya nekukakkanya okuba ng'ogusala ne bakugamba genda ku ntandaalo n'ofunayo kiro ne bakuba ku kibooko nze ndaba alien skin yeetankulidde kyatamaleeko laba nti eggaali bagiwana nti ggaali naye abaana ba boda tebaba bangu era si bangu nga bakuŋŋaanye
bagusaze saga tubakume muliro bagusaze lwakuba zowe kyolina okumanya nti alien kiri kyabadde agamba lwaki tebawabidde poliisi tebawabye musango ku poliisi bamulumbye wakaawe kati gwe bakulumbe wakaawe oba olina kwetaasa toyinda ate poliisi lwenajja nje nnyambe because we bakulumba nga poliisi tennatuuka olina osooka okwerwanako kati senga baadde kyova nti wano alien asigala awiininga lwaki nti olutalo luna lwalabirwa mwabamulumbye waka kati wamu abamulumbye street katono yayogera ku olwavudde ku street ate olwa street teruliko evidence teruliko bujulizi teruliko kamera ku street ate weerigo wagirabyeyo kati obujulizi bwe tulina alien waddembe okwegaana ebya street nagaffe tulina kuba muntu ku street kuba tewali ka video naye bino ebyobuvidiyo bwe tulaba bamulumbye waka obuvidiyo bwe twalaba kitegeeza nti abadde alina okwerwanako era abo abaana byewogambye abadde bakubagana kuba abaana si bangu abo kuba baba basobodde osuuza ababoda 8 ne bazibasuuza kitegeeza si bangu ku mayinja abaana ge badde bakasuka kuwedde balaga obuvidiyo nga abaana bakasuka amayinja basize endabirwamu basiza buli kimu we bafulumye bano ne bagamba tugenda ku counteracting abana bakasuka amayinja ne babasuuza boda 8 kitegeeza abaana baalien abo nabo si bangu tebagenda naye kyetugamba kyekino alien kyemmanyi kati ozuukuse taata era otulaba bino ebigambo byange kubanga enkwakya eyo olaba bw'obanga ogisuze mu budde n'engeri gyali sekawere ayinza okuba teyakwakiza omwana aba akaaba ekiro anti awo wabukutira ate nono musango mu ghetto bw'otakiika nga obadde olina okiika ati asobola okwekwasa musango by the way olina olina obukuta takisi neba erina ojja kibuuza aliyeni wama aliyeni bino ebigambo byange ssebo aliyeni mukwano gwaffe bw'obanga ozuukuse ssebo ng'otulaba bino ebigambo byange mukama wange ze madde nteesa nti osobola okubeera mu ntalo ne bayimbi banno ne mwekuba ne King Fa ne mwekuba ne Yanga Mulo it is okay byammwe bayimbi naye buli batandika okulwanya n'abantu abantu ba bulijjo alien yegobye n'ababoda alien alwanye n'ababoda bano abantu ba bulijjo be bawagizi bo kitegeeza omuntu aba akulwanyisa n'abawagizi bo bennyini era bw'oba otulaba ng'oyagala obaako kyoyigira mu show ya leero tokkirizanga omuntu akulwanyaganya n'abawagizi bo tokkirizanga omuntu akuteeka ku mbiranye n'abantu abakuwagira mu ndongolo oba ofeyirinze kati ekino ekintu kya boda nonya engeri gyakikkakkanya kuba kigenda mulabisa nga atalwana n'abawagizi because ababoda era be bakuwagira kiringa nokeera ku macha ntakanokola n'abaana ba media oyagala leeta ragadi ragadi namugamba luliri tosala namugamba nga mutunuleeri ragadi namugamba naye kiringa okamanya n'olwana ne bafans bo oba n'olwana n'abantu ba media these people be bakumakinga kikyoli be bayimirizaawo basereebu kati wona nabo lwana muyimbi muno lwana na kati mulinga abamuwadde freeway eardrum y'okubiri y'omusajja agikime aliwa kyalina eardrum but why do you even fight for your ex let your ex go let life move on kakati mu lutalo lwa eardrum olwo waliwo oyo DJ eyali awanda ennyo ng'alina King Fa ku press conference namulaba taata singa ettaka lyadde lisobola okweggula gayi yabadde aliyitamu yeetonze mu kamera emirundi 179 nga yetonderanga ati nga naye eardrum egenda manyi nze nalabye pamba kati aliyena akaana kakawala yakabuuziza eardrum ogimanyi iye ngimanyi eardrum yeeriwa naye omwana tamanyi eardrum weeri kati nga makinga faani mooli eyamugambye buki wankubye eardrum kitegeeza bakuba eardrum oba tokyawulira bayinza okubeera bamukubyemu andi omukubamu naye eardrum teyamenye ayinza okuba yabakubye sayidi emu ng'awulirira sayidi kati awulirira eno King Fa era kati owonywa ne King Fa omulaba akolamanya eno tewawulira tulina omwogereza tumanye sayidi gye tulina okwogera naye bw'aba ayogera naawe omulaba angezako kujjukira sali kwa yabadde ayogera ngali nyo yabadde ku sayidi ino sayidi mwabadde pamba sayidi eno nze nokusooka nade nze nade manya okusooka nade mukabugogo basabudde right kuba mwenzukadde atunudde eri basabudde right kati sayidi emu eba tewulira naye nga webadde ayogerera nga bakamusabula nga ne poliisi eri wali mabega yabadde tali bubi nnyo mukwano nalabye King Fa nga abasajja bamuyimiriddemu ng'ali mu makkati nga King Fa engoye zimuyiseeko zonna bwezi ng'akoze mu ddakiika 2 ng'ono amuyimiridde wano n'amuyimiridde wano waliwo ayitaawo bwati ekyokukoga oba owayiza King kubanga olwedde munene olwedde era ye sayizi ye yeeyo
ye size okuva nga akyakola ne luno yalinga bwatyo ne muveeko video wagirabye muveeko wamaffe tugamba aliyeni ebyo byonna ate kati nno woba ogambye bwotyo nti omukazi akyafumba ewuwe omanyi we yayimbye kana akayimba ekyatuviirako yagambirwa aliyeni kati okumanya ate awo King Fa walimbyemu kubanga akayimba kadde kali mu kutambula nga Alien banaakulwana bakalwana like last week ne Alien anti we yali anti okitegedde ekitegezo yadde ayimba akayimba yadde akayimba ka mukyala nakayimbira Alien Skin kubanga gundi submission ya King Fedi bweti nti ye yalaga Alien amakuba agasinga ba presenters omutwala music club yamusoka n'okumutwala ekkololo King Fa yes ye bwagamba oyinza kyekiriza oba oyinza kiwakana kanesigamye kati nze nza kugamba kituufu kati wuliriza kati n'ekifampa naye n'agamba kituufu then nono wani Dexter naye n'agamba kituufu nti waliwo ebifo ebimu bye baali tebatuukamu naye nga ani King Fa bituukamu kati ebiseera ebyo bamwegattangako basobole okubituukamu naye nti ono n'abalaga eki ezalawo naate alimbyemu awo Alien aba alimbyemu lwaki King Fa ono abantu babiri be nali mmanyi Alien be yalinga awerekera King Fa Faino yes ne Faino Faino aba ina walaga Alien yagirako nga chali wa muwerekera nga yamukwatira ensawo era nze nange kumunyo ogwasosinkana Alien namusanga awerekedde Faino nga yakwata enkwacho Faino yaliko gundi nga kanyama kituufu nali ntiyewakana King Fa naye era sebo yaliko nga Alien yawerekera King Fa nga kyakolera kagundi ka Gladiator Lachali ku Gladiator King Fa ati King Fa bomulabo obutono yizo gamba kabera akomunene singali oyo ati King Fa aina we yaberera nga celeb nenga tana bakutandika kuimba we yakubira ebifaananyi ennyo keko katata kange abonye nensi nga akoba kamiliyoni ebifaananyi baani oyo sebo yali mu kubiwa ebifaananyi ebyaddala edojja kusukawa story ya King Fa tejja kugwa ya Alien Skin tejja kugwa but awo no wayogerera okutukwataddeko si Eardrum gye bayasiza ebati banakuba kutuko kwa right naye nga tongera okusasira munnaffe King Fa omulenzi omuto era nga yafuna omukyala yali wa Alien diva naye muyimbi kya twongera okubanga tukusabira osobola okubanga osuuka owone bulungi naye toddiza te backfire kubanga mwagala okukola amawulire ne Alien just let it be mulekerwe mwonaawanyisiganya ebigambo kimugenda ku ending up like nga biwanvuye gakomezaawo so let it be Eardrum ejja kuwona era ejja Zoe bintu bino biri bibiri mulimu ow'ebigambo mulimu ow'olugono kati ye King Fa wa kigambo ye bamala omuwanga ajje n'ayogera andi bajja muweera ddala andi kati tutumire ku bagagga ba weekend oyogedde abaavu obudde bamwe mulowooza tebuweddeeko basibu ne bajjabo abaavu tujja baddiya twabawa ennaku zammwe abaavu okuva Mande paka Lwakuna tutumira baavu badde Scofield baddenesi bansereko abo baavu tubatumirira awo n'oli owa reception bonna tubatumirira awo kakati akadde abagagga musembere buno obudde bwammwe omugagga wange ali asooka ali South Africa naye njagala mutumira kubanga ninze sayimo ambuulire bw'aba taleese bintu byange omugagga ali South Africa bamuyita alima kalanda lugo ali mawale ali awo South Africa Pretoria ebintu byange yabitisse sayimo bino mbyogera kubanga nkumanye era tugenda kukuteegera wano ku mulyango oyo mugagga wange bintu yabitisse sayimo abireese abo bagagga bafe omugagga ali Uganda oyo yetumulaba wenvira wano gwengendo okulaba ali ku ham bamuyita Professor Bone Chimboa proboni ali awo ku ham sabantu abali ku ham mugambo mugagga oyo Professor Bone proboni Chimboa nti tumwagala nnyo era yebale kuno Okay, nze ngenda kwebaza nnyo omuntu alowoozezza ekirowoozo n'agamba atuleetere Lord Fred Sebatta ku Serena oye mugagga wangu wa weekend eno tugenda kufuna aka music akatuufu bamuyita big events agenda Lord Fred Sebatta naye kunayo kye ku bantu gamba Lord tuligifunako ddi Lord Fred Sebatta again big thank you very much naye kunayo kye ku bantu Oje Dennis Platinum Wellness Spa Netasha Shabi
ngenda batumirako mwe naawe muli kimukola kyamaanyi nnyo cyane ekyo kitasha teyanzanye teyanzege programu ya weekend kuva ku saa 12 mpaka saa 3 ezokumakya nyongera okwebaza sijja kutumira omu kubanga muli bangi abeekumira ku Kene TV wano okuva ku makya okutuuka buno obudde mwinamina Mityana Kasanda Mubende Kampala Kolologo wonna buli kitundu Ndejje Entebbe Road wonna jjandira mubera kubanga mwekumira ku Kene TV wano tubeebaza obutaweera tuminako n'omulungi wange director wange era mami wange mchala Jini Nakachwa waffe tulina ddumu kuba Jini Nakachwa era weekend ejazija mu kifo kye weekend eno tugende eno Jini Nakachwa badde mkwade wawule Daswa Lugembe Ronnie Mark Kingi nange fina zawedde ku camera mbadde nkola n'omulungi wange Josephine omubwati mukyala Sekamate mu control room Dennis era nga bulijjo Kasmailo nga ina kabeera kalamba omune producer wange omulungi Insereko tusagane ku Ronkago olujja sawa zini bwakuwa ebintu byaffe bireeta gamba Jini Nakachwa wakuwa ebintu